Abakulembeze b'ebibinja ebikuta akadingidi k'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ebimanyiddwa nga pressure groups mu disitulikiti ey'e Kayunga basabye President Museveni okwekenneenya abantu baawo obuvunaanyizibwa bw'okutuusa obuweereza ku bantu ba wansi kuba abasinga tebabituusa. Era nze omuntu ayinza okumbuuza bakuwadde enguzi tebampadde enguzi, naye nze nnumirirwa muntu wa wansi. Ndi munnakayunga atagenda kuvaawo, ndi munnayuganda atagenda kukyuka ate nfuuke munnakenya. Nvudde wa DP era bwe ntyo ne ngenda mu Nuupu mwe nvudde okubeera nga negatta ku pressure group. Bano babadde mu nsinkano ne ssentebe w'ekibiina kya NRM Pressure Groups Network nga Frank Serubiri ng'enegendereddwamu okusala entoto ku ngeri ekibiina kya NRM gye kiyinza okwezza ebitundu bya Buganda wamu n'okubaga enteekateeka z'omukolo ogw'okutongoza pressure groups za NRM ezisoba mu 100 nga zino ziri mu disitulikiti y'e Kayunga. Bana NRM balaze obuzibu bwe basanga wakati nga baperereza bannakayunga baddemu okwagala NRM nga boogedde ku bamu ku bakulembeze abagufudde omugano okulya ensimbi eziba zisindikiddwa okuyamba abantu. Nze nfuna challenge nnene era nze chairman we NRM kumuluka. Naye challenge nnene gye ngenze nga nfuna abavubuka banga ebiseera ebisinga obungi babadde bandajanira era bankwatako n'esaati lumu nga baagala kunjagambula nga balowooza nti mbaliddeko sente. Wansi afuna okuyambibwa okutali kwa kuferebwa nti baleese eza PDM baleese zino ez'emyoga nga tezituuka. Omuntu n'agula embuzi nga ya siringisi emitwalo nga 10 ewammwe n'abagamba nagiguza obukadde 7 ate ne bakikkiriza. So n'ekyo tukivumirira. Akulira ebyensimbi mu NRM Pressure Groups Network nga yenna Bagala Prose agamba nti obuzibu buli ku gavumenti ewa abantu ensimbi nga tebasoose kweteekateeka ekiviirako ensimbi ezimu okubulankana. NRM nga yo ssente mweziri era awagira NRM atalina kwekubagiza, naye challenge gye tulina nti abawagizi ba NRM most times tebaagala kweteekateeka ne beerabira nti Mzee Museveni si yagenda okuvaagula abateeketeeke, balina kugoberera all the procedures okusobola oganyula mu nteekateeka za gavumenti. Ye Frank Serubiri yasabye gavumenti okuvaayo yambeko abantu abazze batereka ensimbi okumala ebbanga wabula nga tebannaganyulwa mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya kuba kiba kya bulyaz'amaanyi obutabasika ku mukono. Abeeteeseteese mu kibiina kya NRM ninamu abeeteeseteese nga batereka n'okwewola naye ng'ate tebabiterekako ku musingi gwa gavumenti, batereka ku musingi gwa nakyewa. Kati bwe tubanga tuba tutereka n'okwewola ku musingi gwa nakyewa ng'ate waliwo pulojekiti ey'emyoga, waliwo PDM nga ffe wa YLP ng'ezo zonna tukkiriza nti tetuzibenefitinzeemu. Okusinga ogenda ogamba nti tulwanagane nabo tulwanyise bo bye bakola ng'ate osanga nabo balina bye baweereza. Katwekolemu obuvunaanyizibwa. Ono asabye gavumenti okukoma okulowoozesa bannayuganda tewali nsimbi zesobola kusiga mu bannansi, n'asaba ne President Museveni okulondoola ebyo byaweereza amanyi oba nga bituuka ku bantu baba abisindikidde. Yalina obusobozi obusobola okulagira ebitongole bya gavumenti byonna ebiremereddwa okutuusa empeereza ennungi eri omuntu wa bulijjo n'aba nga abiragira okutoola ku kye balina mu ministries zezoba mu bitongole ebyo babiweffe pressure group abeeteeseteese. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.